era twalabyeko basement kuluno basement yafunye omuntu nga munene ddala secretary ode secretary w'ekitongole yabadde munene ddala era banene mu government banene ba government ate kikulaga nti wowe munene mu government teweyagaliza basement kubanga basement bakuteeka mu kafunda olina endabika gy'olabikamu wowe omunene wa government olagira ddala nti obadde oliira ddala ekintu kye bakuvunaana kituufu kikufaanana ekintu kye bakuvunaana nalabye ekifaananyi kikwetimbye nalabye ekifaananyi ky'omukulu neŋŋamba kati we tuba baakumuwolereza tutandikirewa tugezezaako n'ekiremye ekifaananyi kyatususeeko ne tulaba naye kati tutandikirewa kuba oli akugamba nkukute lwa nguzi ng'enguzi ekulabika. Lulo urban excitement yamukozesa ensobi ddala nnyo okulaba bannaffe abagenze ebweru ddala nga bakola ensobi nze kyova olaba bwentambula ate ogenda kutegeera nga nkomyewo omusajja yalinnya ennyonyi nadde eyo nze ndi wano nyumirwa bwenti ntambudde wano kwegamba ebizibu omuntu yekka yategeera ebizibu bino n'ayita musigamba nti yakola kituufu n'ayitamu ng'essaawa eno n'otima abannayuganda bamukuleetere tosobola mulaba ye Mike Ezera simanyi oyo yakuba siriki nga muninja yeyekka omuntu eyali amanstaliza alina okuba oba yakyusa n'amannya oba yakyusa n'identity kwegamba ye muntu yekka yali akoze ekintu nebyonooneka n'akuba siriki neba yaddala abasigadde lulaba n'excitement eno ebalemesezza balenewe Don Chris yakwatiddwa ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Tandike bitwira kuba toki mu nsonga ndinde munnamasaka akuba toki mu nsonga akuta omuligo okubetabaaza mu nsonga eziba zitamu mugwanga Uganda. abantu bakoze otya baroko baddaye ekiwalata kireke kyetaayi kireke kyetaayi muno olaba ekiwalata tologoze nino byogera okugera amagezi nnyo ekiwalata si ekitegeeza muno byamagezi byamagezi biva mu muntu biva mu mutwe biva mu muntu mboza ko batolaba paroko jamozi between the lines channel yaffe bagita Focus 360 the final channel kwe tuli tuzze twongera obategeeza ensonga tuzikutte n'amaanyi bingi ebitambula naye tubakakasa nti buli kaseera tujja kujjanga tubategeeze era njagala obeebaza otugobereranga n'otubuwabula we tulowooza nti nammwe muba mulabye ebintu ne mwongera otutuukirira channel eno mugifuddeyo ensonga njagala bategeeza mwongera okusubscribinga kubanga ensonga tuzikutte n'amaanyi atukakasa nti yemu ku channel zisinga okuweereza mu nsi yonna. Tumiddeko bannamasaka mwana mmwe nkyaliwo ekyaddondo ne baganda baffe bonna njagala otumirako bannaffe abali mu Semazinga Asia naddala abali mu Galufawa bakola emirimu nti emirimu gy'abannaffe abagenda okukola mu mawanga ago naddala Dubai wegiri munkubireko ku 0759 49 18 twagala abayocha holding aboche ebyuma abakupipa plaster abazimbi ba carpenter tugende tukole sente si nyingi nnyo tulabe nga obulamu bukyuka. Okay. Nga bulijjo tubatusibwako Lugave Herbal Products. Mu Lugave Herbal Products muno tubeeramu ne Lugave Herbal Cough and Flu Syrup eno ng'ekuyambako gwe n'atawanyizibwa ssenyiga miro gikolokota ekifuba tekikutuka obeera awo ng'olina sinuses kumakya kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup. Gowa ulcers falugali kakutako Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuba ekuyamba nnyo ozimba olubuto nobanga alina entumbi bw'oli ebintu bikuyitamu buyisi ogenda wunyizikulu obonyebonye ne kikeeto hatiban ekikeeto kye basinga okutegeera bannaffe ab'Masaka ab'Masaka ba kikeeto kikeeto
mweno uptown bajira ki Heartburn. Kozesa Lugave Herbal Syrup. Acid reflux. Lugave Herbal Ulcer Syrup. Ejja kutereeza embeera yonna. Tolya matooke, oyina byoboola mu kulya, olubuto lutabuka. Eno ye solution era ye answer. Ojja kuba okimaze kasangibwa mu drug stores zonna. Ne bannaffe abasangibwa. Supermarkets. Abasangibwa emitala w'amayanja. Eddagala lino liri herbal, organic. Naye lyapakingibwa mu ngeri ya mutindo nnyo. Kitegeeza ne ku nnyonyi likola ki? Liyitako bulungi n'olisangeyo gye batunda ebintu bya Bannayuganda. Ojja kuba osobola olifuna. Airtel ne kugamba tuli mu school fees season. The smart network. Airtel. Tuli mu school fees season. Bagamba sasula school fees. Zize baba. Sasula school fees ng'okozesa kodi eri just *185*6#. Obenga osobola okusasula fees kubanga akasente tekalabika tosimba line so ofuna ya 5 ng'oteeka ya masomero gaga bakko ofunayo nempuliranga omutima gubwatuka omutima agategunda kubwatuka ku school fees ribangezo kulya ubamu ka flashback abutya school fees ezo zajja okubaga zijja mbulamu aye so sanyukireka muganda barenewe esanyu lyatugwako dda nedda sasula fees okozesa Airtel Airtel Money egambe eri secured borderless ate ng'erina convenient gikozese obenga osobola okubeera nga ddala owangula ebirabo buli wiiki bantu emitwalo 10 bawangula abantu emitwalo 10 bawangula emitwalo 3 omukulu ono ategeezezza nti Airtel Money buli mu Uganda buli kanyomero ka Uganda yonna etuukawo weeri sewe bagamba nti buli wiiki abantu emitwalo 10 bawangula otunaamalirako omyezi wasigaddeyo nga wiikisi 2 abaana baddeyo okusomoloza abantu ameka bawangudde ate waliwo n'ebirabo bili over 120 million ebyokuwangulwa mu ssente then Haji Yasin Kizza musomi wadduwa walina ebikutawaanya osobola omukubirako ku namba y'essimu eyo n'akusomera ku dduwa. Tulina ebizibu ebyenjawulo ebimu tubyogera ebimu tetubyogera ebimu byakiika waliwo abantu abalina amaanyi ng'asobola okusomera ku dduwa. Haji Yasin Kizza ebbanga lyabadde naffe ekiragira ddala nti musajja osobola omugezesa. Olunaku olwaleero mawulire ga nnaku getusooka nago kabaka abadde asinga obuto oyo Nnyimba yafudde. Kabaka yasooka okutuula ku Namulondo nga muto era ne kaakati abadde akyaholdinga rekodi y'okubanga ye kabaka Guinness Book of Records. Abadde asinga obuto abadde wabannaffe ab'ettooro yanjawulo Toro Kingdom yafudde ku myaka emito nno ddala myaka 34 giba myaka mito ddala. Oba tolina kye waalabye oba otandika butandisi kutandika kutegeera bintu ku nsoma yaffe ye Uganda oba wakafuuka omusajja omukulu kale abamu obeera olirake batandika mangu kati nga bano bakabaka bo batandika mangu naye omuntu astrugglinga n'obulamu myaka 3 oba okyali muntu muto nnyo bintu bingi nnyo byoba tonnaba kukola ki kutuukiriza kyokka ate nga ekiseera ekyo ate essuubi libaawo ddene nnyo mu bulamu bwo so ekyo kyokka kikulaga nti omuntu ku myaka 34 omanyi oyo annumye nnyo lwaki annumye nnyo ye kabaka eyagendako mu nnaku nga bagamba oli kabaka akoze eki afudde taata we buli omu n'alaba omwana omuto era yagendako nga bya nnaku nga tategeera nakutegeera ki kigenda mu maaso kati ate waakulidde ayingidde obuvunaanyizibwa osobola okutandika okulowooza nti ebintu kati atandise obitegeera bwe budde atandika okuba active ate era ne bannaku waliwo mbadde mpulira mu mawulire bagambye aleseeyo omu ate era naye muto oba okitegeera of course w'emyaka 34 osuubira kuba nti gwayina era ayina kuba muto nnyo so tetwagala kugamba nti ebintu ebimu bitambulira mu ntambula eyo naye bwe tunula obulamu bwa oyo Nnyimba Kabamba Iguru bukuwa ekifaananyi kye tulowooza nti ensi nzibu nnyo okutegeera because nero osuubira nti omuntu ali kubanga this king yazaalibwa leader yazaalibwa king yazaalibwa prince okitegedde kati omuntu azaalibwa nga leader walirowoozezza mu kifaananyi ekyokuba nti
tubadde tumulaba is a diplomat at a younger age nti wali badde osuubira nti abantu abali mu mbeera eyo waliwo obukakafu nti ate si bajja kuwangaala kitegedde because whatever it takes okuba nti at least omuntu yali badde afuna obulamu obulungi kibaddewo okuvanga muto obujjanjabi tebubuze embeera zatambuliramu nti buli kimu kyali weekiri kibadde weekiri buli kimu kye yali etaaze kyali baddewo naye kyongera okukulaga obulamu Katonda bwe yabuteekateeka nti obulamu tebuliiko mugagga oba mwavu nti ku myaka 34 bakugamba nti yafudde kansa kitegedde naye bwe tunywa obulamu bwa oyo atusigira ekifaananyi nti wakati mu myaka gy'emito abadde yaliko obulamu bwe obw'okulowooza nti alinga king ng'asenvudde ng'afiitinga nnyo mu generation gye tutambuliramu abadde a king of our generation nti omukulembeze gw'olaba fiitinga mu generation nti buli kimu abadde atekinga paati obadde olaba abadde alina interviews ezimu abadde alina negundi ne trend zakola egundi obuntu bwakola libu trendinga waliwo akantu ke yakola kembadde nzijukira ennyo yagamba simanya I'm a sister sima to the king wakalabaako just wano bwafudde ndabye interviews ezivuddeyo nnyingi nga alina okuba abadde enjoyinga nnyo obulamu bw'omuntu wa bulijjo exactly that's what I mean ng'oggyeko ebitiibwa byonna byonna Katonda yabimuwa naye alabika abadde social like generation eno lead of the generation eno gye tutambuliramu kubanga what do you expect ku muntu w'emyaka 34 eva much nti abadde alina ebitiibwa naye abadde abizze emabbali akantu ke mbadde nkugamba sister we yali afumbirwa naye baakakozesa nnyo ne katambula omanyi obuntu abaana ne basimba line simanya the next simabi kyobutegeera obwo okategeera I'm not the queen but I'm what I'm the sisters simanya whatever kati katambula nnyo akantu akera abaana bakakolako nnyo gundi challenge naye king oyo ye yakakola oyo king oyo abadde ayina ebintu byatandise okuziima mu community ya kingdom nti bw'omutunuulira emabegako namugoberera nnyo nga agezaako okulaba nti abantu beenyigira mu mirimu egizimba eggwanga era ali agamba nti asuubira okusimba emitindo zaali miliyoni 10 so obadde olaba nti watandise okuba active ku mirimu n'emyaka ate mukama wamutwalidde so kubanga giri emyaka gibadde gya challenges mufubuka muto akula stage asomye agenza asomye amaze atandise okufacinga reality y'obukulembeze so this is the time gyolowooza nti after 30 years okubanga atudde ku namulondo y'abajjajjaabe denga Yesu Kristo wane Yesu bagamba yali myaka 33 awo kubanga ndabako obugundi bwe sajja watu bebamutu kubanga ku myaka 3 yalindanga mu 2.3 taata we yafiira mama n'atekinga responsibility ey'okubanga akuza omwana ono era ku myaka bwe yaweza emyaka 18 bweba officially bwe bamutuuza ku namulondo okutandika okulamula kubanga doli yalina abakuza era nga mama yakulembedde obuweereza obwo mu kingdom so omwana wo olowoleza nti akuza atandika okuweereza abantu be mu services ne kingdom kyakunyolwa nnyo era nalabye abantu b'ettooro ku streets ez'enjawulo wabweru w'eggwanga nga bakungubaga bavuddeyo bakungubaga buli omu amwogerako naye ate Tooro kingdom era jjukira bulungi nti taata we yafa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi the second yalondebwa omu ku bantu abana bakwita kolaki abakuza okuteekateeka oba okukuza okulaga omwana ono oyo king bwe banaamuteekateeka okubanga asobola okufiitinga bulungi ndowooza era ekibadde ekya oyo kyekimungu ekyaliko mu Buganda wano ekya Daudi Chwa we bamuwa abaamukuza naye kati ndowooza ekyo anyway ebya king bya nnaku nnyo eri Uganda ng'eggwanga banafa abatooro community y'abatooro tusabire n'ono omuto agenda okuddawo manye byaba king tebabyogerako nnyo naye tusabire nnyo naye omukyalo oyo Kemigisha
kubanga afunye ebizibu bingi, afunye akaseera ak'okusoomozebwa kubanga omukyalo ojjukira nti bbawe yafa nga akyali mukyala muwala muto kati akuzizza omwana alina watuuse olowoozeza nti naye abadde agenda kuwummula okategedde yali badde awummulira ng'omwana akuza asajja kudda atandise okukola emirimu kati atazzeeyo mu mulimu omulala okuza omuzzukulu amuleete mu buvunaanyizibwa obulekeddwawo bunene ene ebya king kitalo nnyo bannaffe tujja kulinda official The Toro Kingdom buli kimu tunyolwa nammwe mikwano gyaffe gyonna abatoora abali waweru w'eggwanga tunyolwamu nammwe ensi Uganda efiiriddwa nnyo omukulembeze wa generation yafiitinga bulungi n'ensi engeri gyetambulamu okay katoddeyo tube UK Don Chris Doni mwamulese Don Chris tetumanyi oba bamulese oba yereese naye amawulire gatambula galaga nti Doni yakwatibwa era ekifaananyi ne kibaawo omukyala Anite Among Triple A the former speaker parliament ya Uganda parliament yali ya 12 I think 12 I think 12 parliament oba 11th I don't know whatever she's a former speaker yasonyiddwa yateereddwa okuva mu house arrest n'asonyibwa addemu akolere abantu be ab'Ebukedia abakolere mbu then twalabye omukulu Kabanda yakomyewo omanyi Kabanda buli wajja omanya miranga na biki na biwoobe yakomyewo ku mulundi guno yayingiridde omukodomi w'embuga Odrick Rwabogo n'ekigundi kye kipase ye dangerous substitute si dangerous substitute alabika Kabanda kati tulina okumutwala nti mu kisinde kya PLU yatema emiti egiremye tajitema ye mulanzi bamuyita mulanzi omulanzi gwe batuma ku mitala okubuulira abantu ki ekigenda okugwawo Kabanda wabazze n'olabanga Kabanda press conference agitaddewo abazze kulanga naye amawulire ge tegatera kuba malungi eri abantu abamu babalanze okujjako yalanga speaker aliko kati n'agamba gwe bagambye era nago gali malungi yakalanga emirundi 3 gali malungi ku both speaker kati ngaffe bannamukono gali malungi era enguudo ze waffe bazikola both akoze nnyo mukono eyo amangu ago yatandise dda enzaliro mwine obwangu atandise dda okukola both akoze nnyo amangu ago mumulabye supidi gyakolerako tunamalirako emyaka 5 obadde ogamba ekibuga kya Buganda Masaka emyaka 5 oginagwerako ekisanja kya speaker mwine olwali nga achievement singa nyinyi mu kaseera katono muzirabye mangu olwo enguudo emukono monna mukono abeere wano mbozi lolo ya speaker lichi kukola nguudo feroro ya speaker Uganda lolo ya speaker banna mukono kubakolera nguudo tujirabira mutukolera nguudo ebirala parliament n'ebisalawo eyo but anyway gera masolo mushara Kabanda yaze n'agamba ekitongole kipaseide ekyomuko Rwabogo esaba yonna era twalabyeko basement ku luno basement yafunye omuntu nga munene ddala secretary w'ekitongole yabadde munene ddala banene mu government banene ba government ate kikulaga nti woba munene mu government teweyagaliza basement kubanga basement bakuteeka mu kafunda olina endabika gy'olabikamu woba munene wa government olagira ddala nti obadde oliyira ddala ekintu kye bakuvunana kikufaanana ekintu kye bakuvunana nalabye ekifaananyi kikwetimbye nalabye ekifaananyi ky'omukulu neŋŋamba kati bwe tuba bakumwolereza tutandikirewa n'ekiremye ekifaananyi kyatususeeko ne tugamba naye kati tutandikirewa kuba oli akugamba nkukute lwa nguzi ng'enguzi ekulabika kati awo tugamba waayi tunaabiwulira ebya pasedi then ndowooza katutandikire awo katutandikire ku mukyala tutandikire ku katutandikire ku Don Chris ye mwangu okumaliriza Don Chris yajja wano navoola abaana be yabbako ssente
n'avoola poliisi y'eggwanga Uganda n'agamba ky'anaabakolanga bamukutteko ddala abadumira poliisi ajja kubayitamu ng'akamba akayita mu muzigo mu sayidi eri ey'erupanka okusinziira ku bigambo bye n'agamba banaamukwatako ajja kubalagirako bwereere baamukutteko obakeeka mpozi nga mundoze bulozi si mu bubi temulina gye musobola kumukola mulinga amazzi temusobola kubaako kye munkola reality nemwe ono omubbi yeeyagala nze sirabanga ku mubbi ng'ono yaliwa Dubai awo omubbi eyeeyagala alinnya ennyonyi agenda emitala w'amayanja Sweden wa omubbi bamusanze ku Entebbe Road nga yakomawo wano e Uganda kati buli muntu alina perception ye Doni ekyeyo kireka kyamulema bamudipotinga Doni excitement lo abana excitement yamukozesa ensobi ndera nnyo okulaba bannaffe abagenze ebweru ddala nga bakola ensobi nze kyova olaba bwentambula ate ogenda kutegeera nga nkomyewo omusajja yalinnya ennyonyi n'addeeyo nze ndi wano nyumirwa bwenti ntambudde wano kwegamba ebizibu omuntu yekka yategeera ebizibu bino n'ayita musigamba nti yakola kituufu n'ayitamu ng'essaawa eno n'otima Abannayuganda bamukuleetere tosobola mulaba ye Mike Ezera simanyi oyo yakuba siriki nga muninja yeyekka omuntu eyali amanstaliza alina okuba oba yakyusa n'amanya oba yakyusa n'identity kwegamba ye muntu yekka yali akoze ekintu nebyonooneka n'akuba siriki neba yaddala abasigadde lulaba ne excitement eno ebalemeseza barenewe Don Chris yakwatiddwa kiki oyinza okwogera ku Don Chris ne between the lines Don Chris ono yeewaddeyo bamukwate awo n'emisango oba kakati bwe nkuba tooki mu nsonga za Don Chris simulaba mu katambi ne mulaba mu kifaananyi faananyi ebiringa ebipoozingiddwa n'okupoozingibwa owulira naye njagala tuddeyo ku Don Chris tumujjukire. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo aliewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo nga yakafuluma eggwanga era ssente ziboogera ze yatwala nga nnyingi ddala era ng'ayogera yeewaana mu ggwanga Uganda nno nero njagala kuwulira kizibu nnyo omuntu okubba ssente nnyingi n'azibbira ebbanga naddala ku mulimu ogufaanana nga Don Chris gwe yali akola ogw'okutwala abantu ebweru nga teguliimu abanene mu gavumenti be twogerako guno omulimo era bwe wali owulira ng'ayogera nti balamu ne bangira bwe bati nange bantu wange era nga babeereddewo bwenti ne bwenti kampani era n'agiwa abanene mu gavumenti babadde mbu babadde akola ki akolera so bwe tulaba leero Don Chris nga tewalina butambi bulaga nti bamukwatidde wano nga tulaba ebifaananyi ebiwedde okkuba ng'ali ku mpingo manyi tuli nnyo mu generation ya AI eno byaddala nakakasiza byaddala kuba poliisi anti nkyogera nakyo nkyogedde ekyo naye bwe babanga bamukutte poliisi omukyalo oyo bamuyitaani Kawala Asimwe Christian amanyikibwa si Kawala ono eyali director wa company eyavaawo eyali etwala abantu ebweru eya Skypins ng'onakwatiddwa ku misango egy'okujja ssente mu bantu ng'akozesa olukujjukujju nga Don Chris yakwatiddwa ssaawa 8 nga bukya nga 27 omwezi ogwa kitegeeza bituufu kakati Don Chris gwe twogerako ayina bakama be naye cause Skypins bw'ogiwulira n'ebintu bye yali ekola ono alabika ali kitunzi wa kampani eno naye ng'aliyo
mu maaso g'abantu kubanga yali asobola okutunda kampuni eno. Kozi tulaba nnyo businesses wano Nero nze mbadde nzija twogera fembi. Netulaba abawala abato abavubuka abato bavuga amamotoka ag'ebbeeyi twakyogerako wano batunda furniture. Beddings n'ogamba naye bantu bameka abagula. Business ng'omuntu akulakulana ku speed ya kisungirizi. Byakoze within a short period of time gyalangidde business. Abalala abasajja bakoze business ebbanga ddene nnyo bw'ozitunulira. Kakati Don Chris ono bw'omutula mu kifaananyi kinene saagala kufuna kirowoozo nti baamuteekayo yabafiiririra abakulu abalala. Kubanga ssente zino tezezirya yekka. Omulimu teyagukolera mwaka gumu ebiri. Kitegedde era kyemmanyi ssente zino zaali ziyina ne mbakulu abala gye zikola ki gye ziraga. So njagala ndowooze nti abantu banaafuna obwenkanya abaatwalibwako ssente zaabwe. Ne Don Chris era atugamba si yeye ojjukira bulungi ng'afulumye nga tukakasa nti kampuni eno baagala kumukolako bamusibako matugambo zikola ki kumuliisango yeye ekiiso ne bannannyini kampuni balina we bali bakoze eki era awe wajidde bagiyita batya debate conspiracy theory egamba nti Don Chris okudduka bamubalira n'okukomawo akwatibwe kusobola obakubale kampani weba ye yakubba ssente obanja kampani nga kampani gy'osuuyi. Don Chris kyangu nnyo okujja wano n'agamba nti ye yeddikire yalinze ali bankrupt. Kuba omuntu ali bankrupt taddamu kusasula bbanja lyonna. Naye ffenna tumanyi nti Don Chris yali era already ali bankrupt nga tenneddikire yalinga kuba yali mu banoonya. Like omuntu avudde mu banoonya ku TV okukola kampani okubeera omuloodi. Bankrupt se bagikuddikire yalingako kyebe kujjeeko kyokka kukola business na kwewola. Of which ng'omuntu w'abanoonya tali mu level yeewola wadde ekola business. Nero azeeyo ko originality ye. Njagala ebitongole ebikuuma ddembe ebitugaa byakute Don Chris bituleete ba director aba registered with Skypins. Otegedde awo nga tuuse mu kooti batuwa obujulizi nti Don Chris y'omu ku ba director baki ba company and where other kubanga ebiseera esinga babanga basatu eba company by share limited by shares kitegere batuwe ku balala era ojja kusanga erinnya eddene betuyita abanene mu government balipo badde oyogerako abali mu basement nga yakulembedde nga ye top official kati ojja kusanga nti ebintu ebifaanange bwe biti bwe babanga omukulu ono Don Chris bagenda musuula ku jirikiti bajja kutukola obuntuntu bamutwale mu kooti bamugire amalabu apyate abeereyo mwaka gumu omusajja abadde ayina awoze abenga bagamba awozanga ava waka yeddikire alinze bankrupt buli abadde abanja kawedde ne bwaba teddikire alinze bankrupt bameka abantu abagoberera emisango bwe giti egy'amaanyi. Nze ndabyeko abantu wano ate mesete mmeka milioni 3.5 ojja genda okwesanga ababigoberera bakoze eki babivuddeko. Omusajja omu nalabyo Odongo oto yabadde alina statement gyayogera yagambye omulamuzi omu tajja mwogera linnya yali alina wayita ku street n'asanga omusajja gwe yasalira emyaka 10 ng'ameka n'amusanga ku street n'agamba ono tafaana olunga afaana omuntu yennyini gwe nasalira emyaka otalimba teri mulamuzi ayita ku street yabalamuzi baba protected omukyala gwe battajje wani Kagezi yali agula butunda ku street nga ayinako n'abakola ki n'abakuumi kyogamba omujjako obulamuzi omulijjako obulamuzi ate omujjako kakati omusajja Odongo yakubulidde amazima abasajja era Nero owuliddeko amawulire agajja gayitaayita ntugamba nti abantu babasiba ne babasalira n'ogenda okulya yayitamu era omu yabadde agamba nalabye ku parliament ng'omusajja omu agamba omusajja gwe baagamba basalidde omusango gw'okufa emyezi giri 4 pulaasi akyalya butaala kyekigenda mu maaso abaana baffe nga baafa mangu nga bagamba yali ani oyo omuyaye omuyaye oyo weggaba abantu babuuza nnyo muki ekyatuuka ku muyaye weggaba Yokero Christopher omusajja yaroizinze matter of national importance yagiretedde matter of national importance n'agamba
omusajja bamusalira omusango gokola ki gokufa era ruling bagikola mangu balaga omusango guno gwalina public interest ne batuuza ne bakosa resources za government mangu awo musango gusobola okufuna obujulizi obw'amangu okumanya gwali gwa speed waliwo ne munnamawulire yali agufiiriddemu kitegedde naye ebya speed byakomaawo omukulu akyalya butaala akyalya ku mmere yaani tukyamuwera omusolo kakati kyekino kyenkugamba nti olumu ebintu bye tulaba mu kamera n'engeri gye bikolebwamu tebijja kifaananyi kituufu maybe omuntu wa bulijjo kyali badde ayagala oba ye kyatunuulira ezimu ensonga tuziraba mu kifaananyi kirala naye ng'abakulu abamu bazitwala mu kifaananyi ki olw'ebigendererwa ebirala nga tweyongerayo nga bulijjo Lugave Herbal Products zezikutuusaako sheeno zikozese gwewa ekifuba ssenyiga kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup gwewa ulcers bloating olubuto oluzimba kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup yejja okukuyamba yakasibwa National Drug Authority isangibwa mu drug shops, clinics, pharmacy n'emitala amayanja gye batunda ebintu by'Abannayuganda. Tunatera okuyingira ebiseera bya festive season mugulira ku bantu bammwe mu kyalo bannange. Triple A speaker Anita Among yasonyiyiddwa n'ava ku house arrest. Speaker mu kusonyiibwako abaakwatibwa mu kajegera ako nti bamunoonya bo bali mu kkomera. Omukulu abadde ku ntikko Big Fish ye yasonyiyiddwa era ne bagamba she made a mistake kaba kantu katono nnyo ku nkwata nga wogambye ku Okero engeri gye bakwatamu Okero ku butemu ndowooza Anita Among ye nkwata gye bakwatamu corruption ku keesi ye ne tugamba ku speed kwe batwalira Anita Among kiwedde wiiki weneggwerako ng'ali mu kooti enyumba yegundi emotoka yegundi wuyo parliament tumujjeko like speed gye bakozesa twagamba bukyanga balyangozi buli mubbi agenda kawulira balidde akatanga bwe bamala okugamba nti balidde akatanga ne bateekawo baminisita omuli Namere ne Balamu nabo ne bagamba omulamwa gw'omukulu gwe tuliko Kisanja no sleep tugenda okulwanyisa enguzi ne batandika okukwata ono yasimba toyi ku lukalo ono yazimba bridge ku mwezi ono yakola ate ekizimbe bwe kiti ne bakwata like buli omu nga bamu arrestinga amawulire wegaze nti speaker yasonyiyiddwa abantu bagambye Babalamu ne Namere balekerawo okwonona ssente z'omuwi w'omusolo kuba kye baliko kati kwongerera ddala kwonona ssente za muwi w'omusolo kubanga spirit gye babadde batugambiramu nti balwanyisa enguzi tumaze okutegeera tewali nguzi erwanyisibwa kubanga tolinawo okwata musajja ayidde enguzi ya miliyoni 7 ate n'oleka abatuta obuwumbi ne trillions of money n'oleka abaafuna ne sanctions ku mutendera gw'ensi yonna kitegeeza omusomesa oli gwe bagamba osasuza abaana fees okola oti talina byayabbye in fact oyabadde ali abokumuka. Sometimes I been tutunule ku nsonga ya Anita Among. Sometimes I been my bed. Nga nkutte essimu bwenti. Nentunuulira abogerera NRM ne PLU. Nenjagala nfense kuba olumu bwe kinsukkako nkaaba amaziga. Because the people abawandika script za NRM oba PLU ndowooza beetaaga okuddayo okufuna obukugu obw'enjawulo era neero mbadde nsaba abantu abo bakupangise. Kikyogezaako tegeeza muwandiisi wa script bulungi osobola obbawandiikira script no anti nkubuulira ne bakuwa kasente kubanga abaliyo bajega. Lwaki njogera ekigambo ng'ekyo? Buli munnayuganda gyali abadde awulira nga alina obutali bumativu mu corruption ng'afunye abadde bafuna ekirowoozo nti maybe ke bakutte former speaker Anita Among waliwo bingi ebigenda okubikuka eggwanga lyongera okutegeera nti ze tuyita the big sharks abantu ab'amaanyi mu ggwanga badde batakwatibwako ku byekubuli bw'enguzi maybe ke kaseera nga General MK avuddeyo n'ayogera CDF mulamba yakulya ebitongole byonna ebikuuma ddembe nti kaakuttaawo ensi egenda kutereera. Buli munnayuganda njagala otegeere abadde ali oppressing olwanyisa enguzi mu mutima gwo ng'olya togyagala
mukube mu ngalo mutegeere mwawangudde NRM. Mwekubire mu ngalo mutegeere nti NRM mwagiwangudde batya. Bokeera ku makya njagala kuwa nnyo ekizampo. Taata yaleese enkoko ewaka gye bagamba nti nzibe. Ne basanga abaana nga bali ebifi. Abaana ewaka batudde mu ddiiro bali mu kulya ebifi by'enkoko, buli omu asikaasika ne bakwata ne batwala ku poliisi. Ne bavunaana abaana. Bw'otakwata taata omusango oba gutuuse ku nkomekerezo yaagwo gwate gunnatuuka. Kitegeeza ki? Leero nga tulina bakulisa obore mu makomera Agnes Nandutu. So esooke tumuveeko. Waliwo abakozi ba parliament bonna abalindooza 6 bonna bali under the guidance and leadership of the former speaker wa parliament nga bavunaanibwa emisango wa bilioni 5 ow'emmeka nga sigini kyeko ekakasa ssente ezo. Custodian wa parliament ye speaker. Tewali ssente zifuluma nga speaker talinaako muki mukono. Era ayina kubanga ayina obukiiko obusukkulunye obukakasa ssente zino zigenda kukola ki. Ba technocrats n'abalala bonna bakizitinga ne office. Kati gungamba otya nti Chris Obore yabba ssente nga tewaliwo eyazimuwa nakasa n'emirimu gye zigenda okukola ki gye zigenda okukola. Aba yejjeredde. Kitegeeza Chris Obore ne banne tebalina misango nga Anita Amongo talina musango. Babitaano bonna ba commissioner Bonna tewaba ayina musango nga Anita Amongo takola ki tagulina. Tayina. Kitegedde. Oba bw'oba osazeewo gavumenti eyabba ekikutiya musonyiye. Yena asaze ensawo tomuvunaana. Ate oba omwagaza ki? Osanga abadde anoonyana z'amazzi kunywa mazzi. Ow'ekikutiya abadde ayagala genda gula kyalo kyonna abantu abasende. So leero nero njagala kukusiigira ekifaananyi nti bwe tuba twogera ku corruption, Anita Amongo baali badde baba ekyokulabirako. If Muhoozi yali badde afuna, because General Muhoozi Kennedy Lugaba yagala kusiiga kifaananyi nti bannayuganda ebibaluma mbimanyi. Bwe nfuna omukisa ogufuna obukulembeze mu ggwanga lino ba leadership nsobola obbikolako. Otegedde? Nsobola obbikola ki? Obbikolako. Nsobola obbalagirako bwereere nga sinnaba na kufuna buyinza obwo bwe mugamba wa Fountain of Honor. Naye nga ndi mu ofisi yange eno eya CDF nsobola okukozesa obuyinza bwange ne nkwata kawaabwe bw'atagambwako. So bw'oba osoose n'okiraga n'okikomya wakati kituwa ekifaananyi nti ekigendererwa ekyo kye mbadde musiige ekya corruption, fighting for corruption. Nze siitira nnyo corruption nero. Nze obuntu mbuyita bubbi bwanguzi, thagare, broad stealing, sente empitirivu, obubbi obwenkukunala bwe buli mu ggwanga lino. Kakati what was the script katugiddeyo? The script was baali baggala bakwata Anita Amongo nga big fish mu Uganda. Kuba tubadde tunabala bakwa big fish nga bakwatiddwako mu ggwanga. Tannabaawo gwe bakwateko kweyo level. Era Anita Amongo yasoose. Bwe njagala omumbuulireko. Sebate ani vice president mu Kenya. Ate mu Kenya ayina essiga lyakulira. Yali akulira obadde mu Uganda bukyange. Anti mu Kenya era yetenkana speaker Anita Amongo. Oli yali vice president. Anti vice president akulibwa president mu executive. Oba bamukwata avudde kubanga kwali. It doesn't matter. Tulabyeko abantu bakutte sibaawo. Anti nkugamba. Naye ba big fish just. Vice president sente zaakozesa. Essiga eriri executive president yabali kulira. Kati eggwanga lina amasiga 3. Awo nnyonnyolamu eyo gundi. Okategedde? Kati vice president yabatajja nga twogera ku speaker. Mu protocol ekitiibwa aba kiina. Ne distribution is deciding sente mmeka ezigenda wana wa. Mu masiga agafuga. Speaker ina sente nyingi nnyo. President, speaker, ne chief justice. Bano basalawo ku sente zigenda kukola kina wa era baziinako control masiga gaabwe. Kakati Anita Amongo mbadde nkubulya script yaliwo nti bannaffe baakola ku makya ne bagamba tusobola tutya kutembeeta ekintu kyaffe mu ggwanga
buzibu ki we buli mu ggwanga nti Uganda bakaba corruption. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu campaigns nga kya preachinga. Bannabyafuzi bonna bali ku opposition kibadde ba preachinga nti emyaka emiyitirivu. Nti bwe tukikwata ntukireeta ntukiguza Bannayuganda nti we can fight it. Tujja kusiikinga their audience tujja seekinga their acceptance elife ate nga kyo mbutuufu yali baddenga sympathy card kyo nga mbutuufu ne babbalamu we bakola ebintu ng'olaba bikola mu nsobi eggwanga lyali mabegamba nayo obubbi bubadde bususse era nga tubulaba era ssaawa zino we have so many people in opposition abali oppressed abagamba nti government ya Museveni eveeko ne badde bagamba naye balamu bannange akikutte n'amaanyi nammere mukikutte mbadde mbalabawo bagamba we shall support you. It doesn't matter which political party gye muli affiliated to. Kuba oli wagenda ng'eddwaliro temuli ddagala balibbye ffenna tukosebwa amasomero nga si malungi ffenna tukosebwa enguudo abantu ne bazimba buliji omutali mitayimbwa ffenna tukosebwa kakati kino ekyajjo lwaki nkugaye Bannayuganda bakube engalo beekubire mu ngalo nti kino ekyanita amongo ku musimbi gwonna gwe boogera ogwabbibwa balamu yakutteko owa biliyoni 2 owulira miliyoni 7 parish development mono biliyoni 2 miliyoni 1 miliyoni 4 kitegedde kwegamba tebataagala gwe kulya ku kakunkumuku kakati ekitole kyabwe kati statement etegeeza ki mu broader picture kikulaga nti nedda ekigendererwa si kya kufightinga corruption because balamu gye tugenze tumulaba akomekkereza enjiri gyakubye ya muhoozi mukama we akomekereza na campaign nti nza nsindise wano ye mukama wange General Muhoozi Kene Rugaba mumulabiranga ddala w'amaanyi General Muhoozi bino yabikola era singa bukya ku makya nafuna obukulembeze ajja kola n'ebisinga wano so ebadde campaign strategy nti General Muhoozi olw'okuba kyali serving officer kiyinza newankubadde bo tebafaayo naye ku kifaananyi ekinene kibadde tekijja kulabika bulungi kati yanoonya ayambala ekifaananyi kye yebbalamu atambule ng'amukubira campaign naye ng'atambulira ku slogan ey'okugamba we are fighting corruption in this country so naye kino ekyanita amongo ate nga yakitandika General Muhoozi Kene Rugaba nkuddirayo yagamba tumusibye under house arrest abasirikale baffe bamukuumye ebintu babijja babitotte ekibuli n'ewalala semwayi biddayo ne bimulabisa ne bigamba omukulu ebigendererwa bye amazima ddala si byakulwanyisa nguzi kubanga bw'oba yatwala ekinene omusonyiye kati ate ab'obutono baagazaaki kubanga ewali ekizimba we twagala kyabike ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority mukikwatirira kuba n'ekyabbalamu kibadde kibulamu anti abantu mu kkooti abantu badde bagamba nti etteeka si bwe ligamba naye ng'abantu abamu bagamba twapulayinze lo for so long teyina weeyambye era namere yagamba temundeetera ebitabo wane era abantu ne baddayo ne bagamba we don't care oba amateeka gakoze oba tegakola kubanga already wabawo obujulizi nti abantu aba bakoze eki abantu ne batuuka n'okujulira Idi Amini ne bagamba some people nga bagamba we don't care about enkola y'amateeka as long as abantu babaki baba bavunaaniddwa naye twagenda okulaba nti ate balamu abamu bagendako abalidde nno obusente obutono abayi akavayo nga babawadde ebbeeyi tewali yatuuse mu kkooti ku poliisi awo police bond nga baddayo mu community so kitegeeza nti ekigendererwa kino kya kamera kusiiga kifaananyi nti waliwo activity ekolebwa naye nga mu reality teyina lugendo gyekola ki gyeraga mu butuufu ekizibu ekikyasinze okuba ekinene nga byonna ebizibu tulina bingi ekizibu ekikyasinze okuba ekinene mu Uganda
bakiyita corruption bubbi bwa sente oba government embezzlement of government funds stealing taxpayers money ekizibu ekyo okumanya kinene saha abadde ye nakawuka nga akabira oluguudo walabye story nakawuka abasajja abagula zipoloti ne bazimbako amalaalo agataliimu bafu ne bazimba ennyumba zino eza box naye nga sinsereke nga ne munda temulimu partition za bisenge ziringa store ne bazipaintinga ne bazisiiga ne babasasula 11 billion in compensation kati nze nero byenkugamba binako reality abantu bagambye General Katumba amala waberedde mu wakisi kuba oluguudo lwatandika dda bino abadde tabira abalaiki baminisita bali basatu kati abakola Balamu Namere Noah Wakisiyani byabakama something byabakama erinnya ndayika byabakatondoba ndayika ndyerabidde naye kati ekyokusonyiwa triple A kyabadde ng'ekiraga nti ne banno bali mu bukodyo bwa ddiikuula tewali kiri serious kigenda kolebwa ku bali banguzi era omuli w'enguzi wonna wooli lya buli nero tewali kigenda kukolebwako ennyumba yawo omuggoka ebituli olide abasulamu bonna buli omu alwana okulaba nga akasubi kaddako basobole okusigala mu nnyumba yaabwe nga tewali agiyingira bebamanya ebizibu ebirimu okujjako nga tukedde ku makya ntugamba General Kaguta Museveni ne banne bazze emabbali kubanga ebigambo byakugambako nga IGG ayogera ku babbi yakugamba temukwata ku basajja bange basajja be yali ategeeza baani abali b'enguzi sente bajja zifulumya bweru waki pozi yali Betty Kamyao IGG lifestyle audit gye bamugamba tokigeza kitegedde so omusajja Tamale Mirundi yatugamba kamukomyewo ba mafias bamaanyi nnyo n'okusinga omukulembeze waki w'eggwanga era be bamubeezezza ku ntebe eyo be baleeta ssente za campaign be ba facilitating ebintu ebimu so oyina kutemma muti gwonna okuva waggulu ne gugwa naye bw'obanga okyali ku ebyo simanya gundi simanya mwami Museveni simanya ye alyoke tayina buzibu ssente aziweereza ababbi be bazibba nedda because who defends the thieves kitegedde hakera ku makya n'agamba muzeeyi yasonyiya Anita Amongo nenga kituufu Anita Amongo yakyasinza obubbi mu Uganda waliwo abalala ababba nnyo naye nga tebakola ki tebogerwako basonyiwa Anita Amongo netulowooza nti kati enguzi balekeddeawo okugirwanyisa ate ne wajja kano Steve ono Odrek Lwabo tufunye amawulire nti abadde agenda mawanga ag'enjawulo mwana wattu ono n'alonda abaambasada be aba Pacific ambassador wa Pacific Nigeria ya mawulire nti abadde agenda mawanga ag'enjawulo mwana wattu ono n'alonda abaambasada be aba Pacific ambassador wa Pacific Trade Nigeria ambassador musajja w'amaanyi ambassador Botswana wa Pacific kyokka eyo nga waliyo embasa yaffe ya Uganda wandisuubidde nti ne ministry ya trade erondayo ba trade so ataki omukulu Odrek Lwabogo ali mu first family naye omu ku bamyuka be personal secretary basement yagituuseemu dda Odrek Lwabogo naye nga nnyonnyola ebintu bye nga bakutte personal secretary we akulaga naye gye yadduka okulopa ye wamu lwakuba muzeeyi yali taliiyo ku olwo n'atamufuna ayagamba yamufuna naye basement weba etuusikidde ddala ali ku first family basement anaata agiyingire era enguzi wakati nze ninda kimu Justin kakasenti kati enguzi bagirwanyisa ekisooka tewa muntu yenna akulimba
mwami Kabanda ne banne abali mu PLU tebaddamu ne balimba eggwanga nti bagezaako kulwanyisa enguzi nga abantu batuuka mu basement anti nkuddiramu njagala kukiddamu kikkaatiriza emmanduso eyabadde bannayuganda ku baali balabidde nti enguzi erwanyisibwa ngikubuulidde omukyala Anita Among n'obujulizi bwaliwo nga bususse bwetoolodde sente yazigabanga misana tuku ensi yonna ng'eraba n'accountability n'ekola ki netatambula bulungi so eyo ye yalibadde entabiro yabyo ekyokubiri singa bali baagala kulwanyisa nguzi balitandikidde ku mabaati n'embuzi z'abantu b'Ekkalamojja abaava abankuseere nero singa twalabadde obujulizi era Nanduudu si yekka yalibadde asubibwa General MK yalibadde atandikira nga mwoyo gwa ggwanga nga bwe yeeyita ne banne naye njagala kutulinako ekifaananyi ekinene eky'ensonga zino eziriwo wakati Kabanda Katumwa General MK General Muhoozi Kainerugaba ne mukodomiwe Lwaboogo Pasid bajita Pasid oba Pasid oba Pasid whatever eno Ugandan government body eyamba advising it's an advisory presidential advisory committee on exports and industrial development mu Uganda nti eno eyambako okuwa ebirowoozo eri mwami Museveni mu ebintu byetufulumya byetutunda wabweru w'eggwanga n'amakampuni ate Ministry of Trade and Commerce neyamba ki oba yo teyambira ddala eno eri mu office ya president nga bw'olya ntuyina anti-corruption unit ziba government ebiri in office tuyina government za mirundi ebiri in the office of the president government ya president ne government ya Uganda okitegedde because if there is Ministry of Trade and Commerce kati weewunya then Pasid would be in there kati who is the minister the ministries ezaali badde zikola emirimu gino bazijjako amaanyi nga bw'olaba baali batonzeewo authorities yonurana biki kitegedde kati ministries bazijjako ki amaanyi era kyekiriwo kati amaanyi gonna gali mu office of the president nti obuyinza bwe twogerako nga bwembadde nkugamba nti obwali badde ministries bwavaayo ne buyingira mu office of the president kati bano abalala ssente bafuna zaabwe tebalina na mirimu gye bakola tegeeza aba ministry tebalina kye batukolera kutwala butwazi musala gwa ministries tezikola era kyova olaba waliyo eri anti-corruption simanya bannakyobe baani babaranda wabeerayo IGG na kibiki kitegedde buli kimu landizi kati bali abali close to the president be bakola be balina amaanyi agasinga ga ministries kyova olaba ne tubadde ne zino authorities nga z'amaanyi nnyo ze zifuna ne ssente emisala gyajo nga nnyo waggulu omukozi wa ministry bamwe akakadde kamu bali bafuna 4 kitegedde naye ng'ate bonna bali badde bakola omulimu ki gwe gumu just creating more jobs for his people n'abantu abamuli close bwe kyali naye njagala tunye ekifaananyi ekigamba why are these fights now era ekigendererwa kiri ki fighting corruption no wano waliwo kulwanira buyinza fighting for power olita kulimba gwe bulwala Kabanda yakugamba Piero yu tujijjukira atondebwawo eti era n'ebigendererwa byaki nze nawe tusobola okukkiriza nti Piero ye takinze over NRM oba oyagala oba tokyagala gwe wakawulira ddi mu statements ezoogerwa mu government owulira mmekeza Piero yu owulira mmekeza eza NRM sikyalina kyempulirayo kitegedde Piero yu yefuga kati but Piero yu is not even anywhere to a registered political party terinawo kiriawo kisiine ne kiyina amaanyi kiri registered nete batubuulira bubuulizi anti mu reality mu mateeka sobola okuba kiri registered nga organization just kitegedde naye nga mu byaddala it could be a rebranding of NRM kitegedde nakugamba kiringa ice kigenze nga bateeka ice mu mazzi kati NRM egenze ebulira muli era ogenda okuwulira ebigambo ne speaker boogera kimbibiri bwayogera kimbibiri Piero UNRM Muhoozi has to come faster ate Muhoozi bamwogerera mu NRM bamwogera mu ki mu Piero U naye nga bamwogerako nga ayina obuyinza obwowaggulu so do we have two gentlemen
bonna balina interest mu succession fenna tukkiriza nti we tuli tugenda mu succession transition naye waliwo abaagala okusucceedinga from the father oli muko oli mwana kati buli omu amaze okwebrandinga omwana alaga taata bino byolaba omukulu byajja akola mu public n'agamba kankwateko ono kuba obuli bw'enguzi alaga nti taata bino byolaba nange nsobola obbikola olaba wano nkuttewo nywezezaawo ne lwabwoga amulaga nti eggwanga lino twagala kwongeza ku GDP okitegere kubanga yali mu investment n'ebirala omanye ekintu ekizibu mu Uganda kwe kudefendinga omuntu nga bamwogeddeko ekintu ky'enguzi I don't know oba bituufu oba bikyamu naye wali owuliddeko ku ssente ezafuluma okutuyigiriza okunywa kaawa kati nze mba ngenda kudefendinga ntya kuba nze saalabako omuntu yenna yajja kunjigiriza kunywa kaawa naye mpulira obuwumbi n'obuwumbi bwafuluma okutuyigiriza bannayuganda okunywa kaawa anti nere ekintu kyenjagala otegeere kati enkwata gye bakwatamu amongo bwe bagikwata ne bagiteeka ku lwaboogo ng'eggwanga leta defendinga amongo ne lwaboogo leta defendinga kuba olwedde their stories eziraga corruption anti tewali kubano tewali ayina moral authority erwanyisa corruption kozi bonna ba candidate baayo kakati ffe tutunda ekifaananyi ekinene nti tumaze bakkiriza bonna bali banguzi agirwana n'ayagala ogirwanyisa bonna bali mu same basket ne tutunuulya ekifaananyi kigeze tugamba beyond this kiki ekibalwanya kati balina tactics ze banyiga buli omu ezongera okuba favoringa ani atunuulirwa nga possible successor wa muzeeyi oba General Yoweri Kaguta Museveni so wewali ensonga okitegere wewali ensonga kubanga ne lwaboogo yennyini ebize bimutambulirako ensi ebimanyi naye noono sente zitambulira mu Piero yu n'ebirala era osobola okubuuza zivaawa bazesondamu ewa bakola mirimo ki abantu ayagambye bazesonda bakola mirimo ki akabbo ewa mu ofisi zaabwe ez'abaani abawagizi baabwe balina abawagizi bameka nga tweyongerayo balina abawagizi bameka waliwo ensonga ebadde mu Buwarabu bwabwe eyagamba nti bazza abavoola Mwami Kyagulanyi ensonga eyo bwejja yasookera ku Benita waliwo omuwala bamuyita Benita simanyi oba omumanyi omumanyi twamukolako story wano ng'omukulu eyakunamira ensi ng'amunonye oyo yennyini Benita waakomawa mu kudda kwe waliwo okusuubiza omutwalo ogwa ddoola okuva mu minisita nameere n'okuyita abakungu ba gavumenti abalala bajje bakiyingiremu tuba tuli awo nga ndowooza bankuba mu Bwarabu ebeera nkuba kyeyo nga nkuba kyeyo omulala asikaali Kajoba naye agamba ba NUP bamulemeseza omulimu gwe era akogola gavumenti ejjeemuyambye ku luno abantu aluma nnyo emimwoyo omusajja wa Firuto n'azimba waati agenda okutuuka ye ekikye baagaana okukibaayinga n'abali mwenyale mugamba mwe baana mwe mulina akazannyo ke muzannya naye mwagala okujja okulya wano ssente naye naffe tetulinakuta ate nga tukoze nnyo n'okwobasinga era Kajoba wennyogere olwo lwalero eggulire lirabika ligenda liggwako ekimuvumenti ekyo kigenda nga ekiggwawo ekintu ekyo oyinza kitunuulira Kajoba namulaba naye nsuubira si mugezi ekimala okwenkana engeri gy'abadde alaga social media si mugezi ki ekimala okusinziira bw'abadde yeetwala ku mikutu gye naddala gya TikTok yabadde ayogerera ebintu ekisooka ffe abaana abamulumba balaga eggwanga embeera gye lirimu nzibu nnyo abantu tebalina na mirimu era maybe mmwe bo kyekisuuse n'obatwala ku mawanga banoonye emirimu ate nga tubasanyukirako nti bafunye n'omukisa exactly kakati omanyi okugenda okuba ekyo mu Bwarabu famire yo neewulira ng'esseekiko gundi yafunye omulimu Kajoba twagala akimanye ye Kajoba Kajoba there are so many Ugandans abatalina wadde kalimo nga tebasobola naggula ka data nga ye bwabeerako obudde bwonna kuk'omuwarabu
asobola tubulira akoze emyaka emeka awe tutandika omujajingira kubanga bwoba okoze mu Buwarabu ne bijjo myaka 3 tusuubira nti oyina weekoleddewo wali badde oyina capital asobola okukomayo wakana okola ki nobaako kukola agambe ta savings wadde 10 bwaba ta savings then ayina ekizibu aba badde awagira government ya NRM because reason nanyumyako ku baana abagenda mu Buwarabu nti olwokuba government teyambye ene waka you find Faruku ngenze mu Buwarabu family y'abantu 8 njetise ku bibegabega ntya nsanga bana nze nyina abaana benyina okuwera school fees ababaganda bange tebalina milimo nze nyina obawerera nze nyina okujjanja maama olusi ne batobo benyini bonna n'abato bange abatana bakutuuka kusoma nze nyina obawerera ofuuka government mu family yammwe exactly kuba government gwe gyowagira teriwo mu bulamu bwabwe eganya okufulufiringa obuvunanyizibwa bwayo kati Kajoba yenga akugamba wali nga mufiruta ze ngakugamba kirabeka abawagira enane tetuli bakubaako kantu konna ketukola ki tuli bakufiirwa milimo paka n'omugamba kuba sometimes he speaks like an educated boy sometimes kitegeeza bw'oba oyagala kusoundinga ng'omuntu ali educated oyina okuba ne exposure oyina okukola research oyina okumanya government nga totatandika kwogera ku byabufuzi na kuwagira kujja mu public wandowoozayo oyina okumanya obuvunaanyizibwa bwa government buli kyeri mu nnansi ebyo bw'aba tasobola binyumya na bitotola talina moral authority ejja ku platform yonna n'atandika okuwa comparison n'atandika okudiscussing ebyobufuzi baani lwaki temwagala NRM lwaki mukuba General Yoweri Kaguta Museveni n'ebirala bwe bityo nsuubira saawa zino waali ekiriwo bw'abanga kituufu bwe kibanga kituufu bw'aba teyasabye ka leave bw'aba teyasabye ka short leave bwe kibanga kyaliko kyennyini kyekituufu kimugwana ayongere okutegeera obuvunaanyizibwa bwa gavumenti emunnansi buli ki omanyi tukyali Kajoba ne banne abamufaanana ne banne naye nze nasanyukira nnyo kampeni ya Balamu ne Namere lwaki banga ddene nga woyogera nti oluguudo lubi amasomero mabi bakugamba tokola ki toyagala government government bwegenzeyo yennyini yeekolera research ku ground etuzuulidde nti ate aba opposition ebibye badde boogera bibadde na bitono oba kitegeera nti scenario yono mu minister wa works entaana enkalu ennyumba ezitawedde poloti ezitaliiko poloti mu ntobazi abantu babbale bayitale balikomye kati omusajja wa opposition wajja n'agamba enguudo mbi mu bbye lwaki oba okyamulinako obusungu minister agenze mu ddwaliro n'agamba asikaali akubako ne ku mpiso oliwo agamba ebyobujjanjabi tebimala lwaki oddamu n'omuvuma kati Kajoba yenga adda ku mikutu ng'agamba obwana bwa NUP tebulina magezi akulaga nti essomero lyazimba tooyi etaliiko kinnya naye nga bagiyita latrine oba kitegeera oli n'azimba bridge n'agijja mu luguudo n'agiteeka emabbali n'atateekamu wadde omutayimba n'agizimbisa dikowa n'egwamu oli wajja n'agamba bannaye ebyentambula bibi lwaki oba okyamuvuma so nze kampeni ya Balamu njagala nnyo because eyambako abantu kubalabisa eyambako abantu opposition babadde baluteekako olukongolo nti tebawagira government bagambe kati bannaye Balamu muleete biriwa bye tuba olaba nero Balamu byonna byali mu kkola ne Namere Robert Kyagulanyi Ssentambi yatambula ng'ayogera mu campaign ya 2026 byonna ne bamugamba you are living good roads to go to bad ones to go to bad ones kajjukira mu campaign byonna yabyogera era nga bwatuuka kulaaliza abagaba naye oluguudo lwamwe mulaba luli kino kiri bwe kiti ne bwe kiti kati tebalina kye bakola kipya kyenjagala otegeera naye bongedde tuyambako to expose themselves gavumenti yaabwe kyekola ki kati Kajoba agira wayo okuvuma bannayuganda kyenkugambye kiri Kajoba yeeyita kyatali I think kubanga singa abadde amanyi nga bwe nkugambye sometimes asoundinga alabika ng'omuntu ali educated oba abugumiziddwako yali badde atwala obudde nga tannatawaanya bannayuganda kuvuma
kuvuma nkutera nnyo muliranga avuma alumba simo bwana bwa nupo simati butegeera baba bichi mukulembeze wammwe talina kino yagenda ddabwati ali mbulamu bulungi family ye tetuli mu kwogera ku an individual tuli mu kwogera ku government erondeddwa egamba nti erondeddwa n'obuvunaanyizibwa obuba bugiweereddwa ng'esolooza the taxpayers money kiki erina okukola ng'ekolera bannansi okusinziira ku musolo gwekuŋŋaanyizza okitegedde ebyo kajoba bw'onaabitegeera n'obimanya ojja kudda mu nomo sense z'omanye twafa dda bw'abanga nammere n'ebbala bagenda ku ground ne bakakasa nti tulaba nno bano be tulabako bwe busammambiro kubanga the big fish balita mpongo n'abala tebakwatibwako kati ate ezo singa zikwatibwako ne zireetebwa in play ne zikola emirimu kubanga jiji yatugamba almost every financial year quota ya budget ebbibwa kati olaba jiji yatugamba quota nga batunulidde empapula balize babawadde kitegeeza ebinoonyerezebwako okusinziira ku bbala mu kye bakola oba kye batulaze small than quarter batulaze nti almost half of the budget is stolen every financial year kati njagala mutegeeza bakola bano oluguudo lumu twandifunyeemu nnya kati kajobaka kino kanjagala kimugamba ne banna bamufaanana nti bwebanga Uganda buli financial year tugeze budget ngerimu 80 trillion buli financial year IGG atugamba ntufiirwa trillion yameka abiri IGG zatugamba naye ku research akoleddwa n'ebyo bannaffe abali mu government babbala mbibongedde okuzuula bitulaga nti bayinza okuba tufiirwa 40 trillion oba 50 buli financial year naye nga sente zino almost halfway yazo tuzeewola jukira babbala mu bibakazuulako byebyo bitutuuziza ku 40 senga bayambuka waggulu mu big fish tujja kusanga nga Uganda eno ku 80 trillion esurvivingira ku 2 olaba bw'ogenda mu Dubai ofuna miliyoni y'emu nga gavumenti eteeka eddagala mu malwaliro ng'enguudo nnungi bw'oba maama wo badde omuwa emitwalo tugeze 2 egy'obujjanjabi gavumenti ng'ekola bulungi nga bw'erina okukola omuwa 5 gya transport naggula kyakunywa kitegeeze 15 ojja gikola ki wobadde osasula fees kakadde ojja kusasula 3 oba 2 ojja sasula 10 just mwana kutambula genda ku ssomero endalo zi saving weekulaakulanye by the time onatuukira retirement oba oluzinza omulimo ojja kuba tojja ku mukutu kutukaabirira nti I've lost my job kubanga omuntu osobola otya the reason why you saying to savinze kajoba yinza okuba okoze mu Buwarabu emyaka gyonna oba 5 oba 3 kizibu nnyo kubanga okoze emyaka 3 nga toyinawo ka saving ne reason lwaki omanyi to saving be responsibility gye nkugambye obeewammwe nga gwe bread winner abaana abali ku mutimbagano kuno bamanyi nnyo nti abazungu ba pensiona oli myaka gya pensiona wobeera mu bazungu wosasula ebisigadde zi basics there is something to save but here we live the day once you don't work you don't eat mu bazungu mama tata basavingira baana besavingira omwana kasa atandika nayingira emyaka 16 17 egikola atandika okuba ne savings ze jukira omwana abatalwala omwana like costs zigenda ku muntu wa bulijjo gwe jogena wano olwala ku musujja ennaku zino okuwona olina okuba n'emitwalo 10 zanero naye ng'omusujja olina okugulwala mu myaka emirundi ng'esatu-ena gy'emitwalo gyana omuntu wanaakolera emyaka 10 olira omuntu akolera emyaka 10 n'alwala obulwadde mwezi gumu natukaa takyalina yadde ebibiri nga balina musondera naye nga abadde akola emyaka 10 so that's what we fighting for mwami Kajuba ne banna abakufaanana tetulina gwe tuwalana mu gavumenti ya Mwai Museveni wabula kyetubalanga oba kyetubavunaana kuba nti ssente zaffe ez'omuyiwa omusolo ze batusoloozaamu tebazikozeseza nga balina zikozesa bazibbye bo ne beeyagala bannansi abalala nga babonaabona nga tumaliriza let's finish on the lighter note ku mulundi guli twagamba abantu bagende mu show ya Vinka bakole mania abantu nga bakuyisaamu abo nanti nze gwe wawe ndowoozayo nze siva ku ndowooza yange era nenjikiriza naye okay ndowoozayo ku mulundi guno Lydia Jasmine alina show yagambye ye abanamwagira be babe kuba yetabeerangako mu bintu ebyo bitategerekeka ebintu ntunga ebyo
tabibeeramu. Ebintu ntunga ebyategeeza ki? Awo mbadde gwakuba toki mu nsonga. Ndowooza ebintu ntunga ebya politics bintu kwekalakaasa. I think when you start early, n'otandika okwedifendinga nti wali kyakutuuseeko. Teri yamugambyeko. Ani yamwogeddeko? Okitegedde? Bw'otandika amangu okwewolereza nga tewali kyakutuuseeko, tewali alina kye yaggambye, kitegeeza gwe olina reasons why even you come out early n'otandika okwedifendinga nga tewali kyakutuuseeko. Okitegedde? Kati nze Lydia Jasmine, nze ng'omuntu musically mwagala. Naye abaana abo, abakyala abo n'abaami, njagala batuule gye batuula, bamanye nti embeera gye tutambuliramu terikyali nnomo mu ggwanga lino. You might be there ng'ovuga akamotoka ka Mwelu Benz somewhere. Naye toli wekka nga Kajoba bwe mbadde nkulaga nti Jasmine maybe wali badde fa ahead oba fa okusinziira ku status gy'oliko ku music gw'okoze n'ebbanga ly'oyimbidde. Kwa Jasmine kati ali myaka 10 plus. Jiweze. Yakola ekivulu wali. Yakola ekivulu eky'emyaka 10. Simanyi. Agiwezezza emyaka 10 mu industry. Emyaka 10 yali badde ali wala nga takyanoonya abantu bamuwaayo just bubaasa. Naye njagala musiigira ekifaananyi nti gy'ava alina obuvunaanyizibwa bungi. Sente ze yali badde asavinga n'azikolamu n'azirabirira ye oba n'abaana be. Whatever bonna kyekiri. Kati alina omugugu ng'abalala bonna bannayuganda betwogerako. Ne cut off the government olw'obuvunaanyizibwa bwesudde. Enewe ndowooza tumutwalire wali. Kiki ekikuleekaanya nga teri akugoba? Tewali. Kubanga bw'atandika kati so ali n'atandika okuleekaana. Nsuubira okujjako nga alina kyagamba. Alina kyakweka. Okitegedde sisa waffe mpozi nga alina kyakola ki? Kyayisaawo. Era mu perspective eyo nze ndaba yatandise dde okwekubira amakubo anoonya kati bannamyalo. Yelayini yeeyo ebintuntu alina wenyabavujjirizi tuguze tebo miliyoni zino kubanga bebalina ssente era bebalina ssente ojja kugenda okulaba bannamyalo aguze tebo bweziti gundi aguze bweziti naye tewali kikugoba. Teri nsonga lwaki odduka. Tewali nsonga lwaki odduka, tewali kikola ki? Okujjako ng'okimanyi ku mutima gwo. Okujjako ng'okimanyi ku mutima gwo waliwo ekikola ki? Ekikugoba. Bw'oba olina ekigoba kigumire. Andi Farukali. Wetu abadde bitwirira nsikwato ki mu nsonga. We out.